oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Kenkwaniriza nnyo ate mbuzi ku BOCAT TV balekula mpozi ngate otulaba nze SULA SSENYONGA okubeera nga tutuusaako ebbaluwa y'olunaku olwaleero. Tulina programs nyingi nnyo wano ku BOCAT TV abatulaba ku live zaffe eza n'ebimbira byange tubagamba mwongere okubeera nga muzisharinga. Ekyombo tulina Love Doors ne mwana muwala mpya tukuba Mina Height ate mpozi ogatteko n'ebirala. Bamawulire tuba tugakuwa bulungi nnyo. Kale ebbaluwa tubabuuzaako mmwe mwenna abasobodde okubeera nga muziddamu. Baluwa yo ewedde twalabye comment yafunise mukyala Amina tempozi Shirat Love Wange tofuna notification naye waliwo abatamana bakusubscribinga nga ku kigambo ekyo ekya red kisubscribe kibeera mu red bwomala okukinyigako kifuuka black bwe kimala ofuuka black then noonya awali akadde onako okanyigeko kitegeeza buli oteekayo video eno ojja kubanga ofuna notification oba nfuna bulungi nnyo kati Shirat Love noonya awali akadde okanyige kajja kubeera nga kaleeta notification buli bwe tubeera mpozi nga ate tugenda okubeera nga tutuploadinze video yaffe. Lunaku olwaleero tulina nabagamba amabaluwa gabeera mangi naye weekanga nga tusobodde okubeera mpozi nga tulondwamu gye tugamba nti oba eno gye tuba tugenda nayo tugende neno ndowooza batuwuliriza n'abatulaba mwenna yonna gy'osinzira okanga otuwuliriza naddala abali mu kiyumba. Ono agamba atya? Mbalamusizza abalabi ba BOCAT TV amannya nze Maggie M era nga mpozi mbadde nkolera mu Oman akabuga akamanyiddwa nga Alguba yes. Uncle SULA tusiima nnyo empeerezaayo lwa nsonga ebbaluwa tetulese kye kimu. Nange oluvannyuma lw'okulaba puroguramu yo nange wanakwatidde ekkalaamu mpandiike osanga naayambibwa okuweebwa ku magezi okuva eri abalabi ba BOCAT TV. Twazaalibwa abaana basatu nga nze mukulu mu maama. Taata yafa nga tuli baana bato era tukulidde ku ssente ya maama. Enfuna ya maama si nnene era yatuweerera mpaka senior 4 okuggyako sisita waffe kasisita kaffe akato akakyali mu senior 3 ako nze ne sisita wange ate ffe tukaweerera. Munnange Uganda bwe yagaana bwe ntyo napanga ng'omuwala nenfuna ekiyumba mu Oman mu Alguba wamma nga ntandika kukola okumala omwaka mulamba nga bwe ndabirira maama ne basisita bange. Ekiseera kyatuuka ne muganda wange anzirako Irene ne mufunira ekiyumba mu Saudi Arabia nga atandika kukola. Mu mwaka gumu ogwasooka emirimu nga gitufuula bize nga engeri yokka ey'okuwummuza ebirowoozo yakubeera ku Facebook mpozi ne WhatsApp group eby'abakadaama. Lwali lumu nga nfuna muvubuka eyannumba mu kabokisi ka FB nga atandika kuntokota naye era nga bw'omanyi eby'ekiyumba nga bibeera bya kwefera bwefezi na kwejubisa ng'ate ndi musanga ddi. Ebbanga nga ligenda litambula natandika okwagala omulenzi ono amanyiddwa nga Richard mu mpolampola olw'ebiboozi bye ebyammalangako stress bye yanyumyanga era bwe ntyo nagwa mu mukwano
newankubadde yali mu Uganda nga nze ndi mu Oman saakisangamu buzibu. Ampuliriza oba omulabi waffe tuli ku BOCAT TV ebbaluwa gye tulimu ebbaluwa ya mwana muwala Magi M. Natandika okumwesiga nga muweereza ne ssente ez'okukozesa nga n'endala mugamba n'azinteera ku akawunti yange era sijja kumuwaayiriza nti yalya ssente zange oba okuzikozesaako. Nedda, ssente zonna nga bwe nazimuwanga bwe yaziteekangayo ku akawunti. Nga tuli mu mukwano omungi twesuubiza ebyebule n'ebweya, wamma ne tuteesa nti wenkomerawo ajja kujja alabe ku maama wange mu ngeri y'okukyala, anti maama ye yafuuka taata oluvannyuma lwa taata okufa, ye n'afuuka taata mu byonna. Kontrakiti bwe yaggwako nzira e Uganda, naye nga sinnadda Uganda twanyumyanga ne kato kange ka Irene era nga nkabuulira buli kimu, n'olunaku olwa Richard olw'okukyala. Irene nno yansaba nti yandiyagadde nnyo okubeera ku mukolo ogw'okukyala era bw'atyo nange nakkiriza, era bwe ntyo nange nakkiriza, naye ne tugamba olina okusaba okomewo, naye tukoze tutya? Bwe tutyo mwana tusijja kulimba, kye twakola kwe kubeera mpozi nga tubika maama nti yali afudde, era bwe batyo Omuwarabu yakkiriza Irene ajja asobole okuziika era n'amuwa ennaku ez'okukomerawo. Omukolo gw'okukyala bwe gwatuuka, abako nga bayingirawo. Mu bagenyi abajja, ate omuko muyite mwami wange Richard eyankwanira ku Facebook ate nga ye boyfriend wa sister wange Irene gwe yaleka e Uganda. Abali ku BOCAT TV zino ndwadde za mutima ndowooza kati ze tugenzeemu olunaku olwaleero, ndwadde za mutima wakati w'abaluganda ababiri ate nga bambi beeyagala nnyo nnyo nnyo. Richard tukomye wali eri nga ye boyfriend wa Magi ate nga bwe baba bazze ewaka abeera nga oba fiance wa Irene gwe yaleka e Uganda. Baatuyita okubuuza ku bagenyi nga ndaba bwe baatuyita okubuuza ku bagenyi twayingira. Ngenda okulaba Irene yeemoola ne Richard, nze ne ndowooza nti oba yeemoola na bestman nga beemanyi nti oba oli awo ndabye bubi. Nga tudda mu nju, Irene nga anziza ku bbali nga mbuuza nti why simanyi fiance wayina Oluganda ne boyfriend wange konze ate batya ko ye nti abo ababiri abambadde essuuti ezifaanagana aliko omutono ye boyfriend wange. Nga mubuuza ogamba Richard ko ye nedda ngamba omutono Bosco ko ye konze nti nange gwe ngamba omutono ye Richard gwe gwogamba.
ko Irene nti Bosco nti ye Bosco mulamuwo namuleka Uganda era tumaze naye emyaka 4 twekanira mu ssomero nga nsiriikirira. Akasiriikiro wammanga kawanvuwa maama ng'ajja wabweru ng'atubuuza abange kiki koffe tewali ffenna nga tufa kisiiri omukolo nga guggwa abako nga badde ewaabwe. Banaye tuli mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero eya mwana muwala Magi. Ewaka waabuna akasiriikiriro anti tugenda mu wiiki kati nga 2 nga tewali anyega munne. Lwa nsonga omulenzi gwe mbadde njagala ennyo era gwe nkyayagala ate ye boyfriend wa sister wange. Ekituufu kiri nti fembi omulenzi tumwagala ate saagala kulumya ka sister kange kyokka nange mpulira ng'omulenzi andi musaayi andi ku mutima. Nkoze ntya bamikwano? Irene yatuuka n'okufukamira mu maaso gange nansaba nanneegayirira nti baaba omulenzi mundekere. Kyokka nga nange mwagala kubanga tankolangako kintu kyonna kibi, takolangako buyaaye. Tulaba abavubuka bangi nnyo abakala obuyaaye naddala mu byensimbi naye nga bwe namuweereza akasente kange bwe yakateekangayo ku akawunti era simubanja. Akatono ke namuwanga okukozesa ke yakozesanga ekiraga nti teyali mufere. Basebo ne banyabo ne bamulaba nseka nseka amaje mu lukufu kubanga nange sijja kulima nti nina kye nsobola okuwa oba amagezi ge nsobola okuwa abantu bana ababiri. Lwa nsonga zino mboozi za mitima, nsonga za mutima. Abantu bano bombi baagala omulenzi y'omu naye ate tebakimanya nti bayagala omulenzi y'omu. Oba oli awo omulenzi oba yakimanya aizulu simanyi, biri mu bbaluwa mugiwulidde. Kati genda mu comment section otekewo comment yo oyambye otya Irene ne Magi. Ebbaluwa gye tufunye ya Magi naye yeebuuza akoze atya. Ayagala okuta omulenzi naye ate omulenzi amwagala because tamukolangako kizibu kyonna. Kyokka ne mutowe amwagala ate nga Magi tayagala kulumya mutowe. Tukoze tutya? Njagala oteese mu comment section yawo. Comment yo ajja kubanga agiraba ya mugaso nnyo. Nja kusaba otambuze video eno osobola okubeera mpozi nga ate etuuka ku buli muntu. Teweera byo commentinga n'okuteekayo mpozi ate ekirowoozo kyo. Mbeere bulungi, mweraba. TV leero enkya Naluli BOCAT TV.